Buterevu mugamba mutya muli mutya yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba nze muzukulu wa Mugema Happy King Uganda ababuuzaako baganda baffe abasinzidde Dubai, Qatar, USA, UK, then abasinzire Saudi Arabia. Kakati naddala abali Saudi olwaleero olunaku lwamwe kubanga tuli ne mwannyinaffe saudah kavuma ono nno abadde buwalabu eyo ng'akola mu nnyumba abasinga bamuyita bakadama ennaku zino erinnya baalirongosa ne baliza mu luzungu babayita ba house managers ate nno ng'ekyo kivuddeko babayita ba boss lady kwegamba amannya bakadama bano balina mangi nnyo naye ngeri akadama lyakwata nnyo eri asinga okutambula so olwaleero ndi ne saudah yakomyewo wano omusama akyawunya n'ennyonyi so olwaleero ndi naye wano tugenda kuba tunyumyamuko naye tuzze tuwulira emboozi nnyingi nnyo ku baganda baffe bano abakolera mu biyumba Saudi Arabia eyo tuwulira asimanya babosi bayisa bati tuwulira babosi abasajja bakola bati kakati tuli ne Saudah agenda kuba nga atubuulira obulamu yabusanga atya abawalabu bano abadde nabo atya yakyusaako ekiyumba n'agenda mu kirala kiki ekyamuleetera okukyusa ennyumba n'adda mu ndala ebyo byonna bye twagala okubeera nga tumanya Saudah nsanyuse nnyo okukulaba nange okusanga ssebo ogamba otya ndi bulungi ssebo tuna mu kamera obuuze ku bakulaba abatulaba nsanyuse okubeera kwano kwa Happy King Uganda amannya bampita Saudah kavuma musayi gw'ababitusi omusayi gw'ababitusi wana babitusi bana anti ndi bitusi queen ate be bayimbi abaliko bitusi queen obadde mu kiyumba naye ng'ogamba naye abaana abo kwenfiira ebivulungo biraba naye ng'ogamba nja kudda nga naguma naye ng'ogamba otya naye ndi bulungi alhamdulillah kulikayo naye navaayo mayinze mbadde nga njogera naawe Habibu naye kati ndi ku kitanda ate kati ndi ku kino ne ngamba bannaye Saudah wange tafiira mu kiyumba mukama nkuumye mukama mbeereddewo mukama nkuumye era nankomyawo zote bibadde byange okutwaliza awamu naye alhamdulillah tutandikirewa oba tutandikirewa kubanga emboozi mpanvu ojja otya okugenda e Saudi okugenda e Saudi nayita mu kampuni eri Salamaro yali ebeera Salamaro Road right now bajjajjawo bali bagiyita Ali Saudi e kampuni gye nayitamu eyantwala e Saudi Arabia njagala tutandikire ku experience yo oyingidde mu Saudi bwoti obulamu wabusanga otatandikirawo okusookera ddala obulamu tebwasooka kuntambulira bubi nga nakatuuka oba lwakuba nali nkyalimu nga nali excited okulinnyako ku nyonyi nga ndimu nekiri okukwatako ku ssente oshegaze mbadde sifuna waneeno nga mpulira ssente nnyingi nnyo naye nga bo obulamu tebwasooka kubeera bubi bwasooka kumbeerera bulungi lwakuba ebintu byamala nebikalubamu naye nga mukusooka byali birungi olwo okyali kitya watuuka ne bakutwalirawo mu nnyumba wali olina okukola we natuuka nga nakatuukira ddala bati ku ofiisi yange nasanga already bosi wange nga nninze nantwala yatutwala babiri twave n'abaana babiri ng'alina okututwala twamusanga nga tuyinza era olwatuuka bwe bati twatuukawo katono n'asayininga empapula n'atutwala though omukyala yatutwala ate si gwe twakolera yaddamu ebintu binenge gye byakyukamu eyo omukyala yantwala nabeerawo wiikyemu si yali bosi waffe yatugula naye ng'ate naye agenda kututunda yabwe ekito bwe kyali naye ffe tetwasooka kutegeererawo kati ewuwe mwabeerawo bbanga ki ewe twabeerawo wiikyemu naye nga eyo wiikyemu gye twamala ewuwe ennaku ebbiri ezasooka byatambula bulungi kozi twalinga tufulumako mu room ne tukola emirimu gyaffe ennaku ezaddako omwami w'awaka n'amugamba nedda sagala alabako ku baana abo sagala aba baddugavu mu nnyumba yange bajje wano oba ofune gye babateeka so nekibeera ekyokusoomozebwa gye twali nti baatusibira mu room nga tulinga abasibe tetukkirizibwa tambula mu nnyumba ya omusajja atulabe abaana batulabe nga tetukkirizibwa n'abaana baabwe batulabeko so nga tunobeera ng'abaana batutya kozi nzijukira experience kye nasooka ofunako ekyasinga okunnuma day one omwana yampita enkima nampandulira amalusu lunaku lwe nasookera ddala n'akaaba nnyo amaziga nampandulira amalusu bwe bati nankwatako bwe bati ndowooza alabe nampita manki so ndowooza oba baali batutidde
simanyi bulungi kati olwo tugende maaso n'embozi kati awo twabeerawo oba tusubiramu eyo room twabeeramu like 6 days naye nga tebatuwa byakulya omukozi yaliwo ewaka nga bamugamba otuwa omulundi gumu naye ngaogwo omulundi gumu atuwa mazzi na bugaati nga kale tebatuwa mmere anda tetwalina simu nga bazitujjako nga tukyalina ku ofiisi nze n'oyo omuwala so nga teswawuliriza abantu baffe n'olwavaamu omukyala najja naggulawo nze nenjogera neko omukyala yali ategeera oluzungu bulungi yali musomesa nga alumanyi nenjogera naye nemugamba nti twajja kukola oba twajja kubeera nemugamba otuba nga twazze nga tetugenda kukola batuze ku ofiisi zaffe oba batuleke tulirize ku families zaffe zimanye kiki kyetuliko omukazi we nabimugamba in the evening najja nangamba saudah parking ebintu byo nkutwala naye lwantwala oli omulala asigala ate nga yali aleesewera omunauganda omulala naye nga ye tetwava naye no ku kampuni gye twagenderamu abaterekanga n'amalafuna abantu babeetaaga yes n'atutunda nga wetutuuka tukuba ebifaananyi n'atutunda endabika nze nali nfunye eyamunguzeeko nantwalayo gye yantwala ekiro ekyo nentuukayo nangamba saudah yeno family yo gye ngenda okuleka nangamba ebinaaba nga toyagaddeewo oba nga tosobodde osobola okunkubira essimu nenkunona yanandekera enamba essimu naye ate nga sirina simu kozera essimu yange teyagimpa saagirabako naye olwokuba oba mupya tolina kyomanyi wagenda oyagala okukola ebyo nga byonna tobifaako so awo yantuusiza nakolawo ekiro ekyo naye netuuka ekiro ekyo kyennyini omukazi nemugamba kuba nasanga omwana oba babayita migogo omwana yali mukulu ng'omwana olina omusikyusa pampa omwana olina omukuba eddagala omwana olina omuliisa omwana olina omutegeerera ndowooza babayita migogo nga tayogera yagongobala naye nga mukulu ali myaka 17 mulenzi ate nga waliwo n'abalala abato babiri kuliko ow'omwaka ogumu n'ow'omyaka 2 so nenesanga nga nze nagenda nga sijja kusobola ogatteko n'emirimu gy'ewaka era nenatuukawo nalaba oyo omwana wansi namugamba mazima mugamba mami omanyi nandisobodde okukola singa mbadde ne bana abaana abato naye nga kuliko n'omulenzi omukulu sijja sobola like kumukyusa pampa kumusiimula kumuliisa sijja kusobola olongo ebyo bino bikola naye nga bagenda kuba bakuwa ssente mmeka tetunateesa naku ssente kuba oli yaŋŋamba nsooke ndabe olwo olunaku yalumpa naŋŋamba bwe bunakerera ku makya naaba nsobola mugambe nja kusobola oba sijja kusobola yes so bwe kyali era omukyala enkeera olunaku lwakya nemugamba amazima nti sigenda kusobola nanvuga nanzizaayo mu nnyumba owooli omukyala munno gwe waleseewo wamusangayo namusanga bakyali okuba omwoyo gwe nali ndesawo omukwano gwange ate yalinamu ekizibu kya language barrier tamanyi luzungu tetumanyi lulimi lwa nga tamanyimu wadde yes nga ate tetumanyi na lulimi lwayo kati nga tebalina aboogerera ne munno omulala gwe yalimu nga ate tebalina aboogerera kama n'abayamba koti ekiro ne banzizaayo naye we banzizaayo ekiro nenjogera ne madamu nemugamba batuzzeeyo ku ofiisi yaffe kuba twajja kukola tetwajja kutuula kazi natugamba mwebake bwe bwakya ku makya natugamba mu paakinge mbatwala era natukeera natuteeka mu mmotoka ne driver we natuvuga naye ate mutuvuga teyatuzza ku ofiisi gye yatujja yatutwala tutunda mu ofiisi ndala etatujja waffe Uganda gye yatuwa so natulekaawo naye mutulekawo ku ofiisi ng'omanya ebintu bya ofiisi babateekaawo muliwo bangi amawanga mangi nga namwe era mubeera mulumu babasibirayo kasenge katono bwe bati ofuluma ndowooza waliwo agambye nti akuguze ofuluma waliwo akutwala naye ne ofiisi eri kye nasangayo ekibi ekirala nti bwatuukanga ekawungeezi ng'essaawa nga zino nga babagamba mwambale mukwate ebintu byammwe balina ekyumba kyalinga kya godawuni nga kinene nga gye batutwala wansi gye batutundira muyimirira mulinga nnyaanya oli ajja n'alamuza bwe bati nga babasimbye layini bwe muti oli najja n'alamuza naye nga kya godawuni batujja gye tusula ne babatwala mu godawuni eyo ne babayimiriza yes ne batuyimiriza ne balondako gwe baagala bwekito bwe kyali naye nga ffe tetubimanyi naye ngaera bwe baba tebabaguze babavuga ne babazaayo mu karumu gye musula bwe baba tebabaguze kuba batuvuga almost ennaku nga nnya nga tetufuna batugula olwokuba nagenda nali katono nga ne bannange be nali nabo nga tuli butono nnyo so nga oba batuyisaamu amaaso oba nga batulabanga obwana obuto kati ne tutuuka ku ofiisi ne wajjawo embeera abasajja abaabeerangawo
waliwo olunaku lwakya ne batugirayo emisipi ne batukuba nga twakagenda. Tetumanyi musajja gye yajja busungu yajja n'ayingira n'aggulawo n'atugamba tubafiiriza ssente lwaki twajja nga tetugenda kusobola kukola naye nga tatutundangako. Musajja n'ajjamu omusipi n'aggalawo n'atukuba nno bubi nnyo ne muwoola ne tuwoola naye nga tewalina wakulaga muli mu ruumu babagaliddemu oli mu nsi etaliiwo mwatuuka eyo mwali nga basleves bennyini. Tetuli mu kampuni nti oba kampuni yaffe yatuleeta tuli mu simanya ki office kirala tetulina bwe tusobola kwogera nayo tebabakkiriza masimu kyokka nga gali amawanga amalala ge twasangamu bannakenya abaani nga balina amasimu gaabwe boogera neeffe we twali abasatu nga amasimu bagatuggyako. Saudah nange embeera nga yali nzibu kati omusajja akwata omusipi atandika kuba omukwomu oba bagwasanze yakuba ffe abaali abasatu era nga bwe twajja abasatu tewala temwali muno Munnayuganda omulala gwe twasangamu era teyamukoonako naye yakuba ffe abasatu oba baali bakooye kutuvuga oba twali tuddibidde katale kaabwe nze naawe ekyo kyesitamanyi kyatukubya nnyo naye nga yakuba ffe abasatu. olwo babakuba mugamba mutya? Nga tetulina kye tukoze tetulina kyakwogera jjukira tetumanyi lulimi lwabwe andesibo eri si buli omuntu amanyi Oluzungu so nga kizibu okuyonnyonnyolako oba okweyogerako oba okumanya ekituufu kyeki so kati awo simanyi wabula kyaliwo. olwo bamala bakuba abamala otukuba era ne tubeerawo ne tusulawo enkeera n'atuzaayo ku katale kaabwe gye baali batutundira eyo mu godown ne baddamu ne batuteekawo nga batuteekawo nze neefuna omukisa omusajja n'angula n'ansiima n'agamba nti ono nze mutwala naye omusajja oyo yajja okungula mukungula yaŋŋamba famire gyantwalamu balina abaana basatu abato ne maama ne taata nenzikiriza ne bateesa ssente zaabwe ze saamanya ne baŋŋamba price nti bagenda kunsasula $9,000 nensanyuka nempaakinga nensibula bannange neŋŋenda n'antwala naye oyo omwami we natuukira enkeera ku makya bwe bwatya nga ŋŋamba eyanguza yaŋŋambye nti famire gye ŋŋenda okukolamu yaŋŋamba paakinga togenda kukola nate tulina ewalala gye tukutwala era nempaakinga ebintu byange ku makya n'anvuga n'antwala gye yali antutte oba enewaffe ewa nazaala we n'antwalayo eyo gye mbadde emyaka gyange gyonna 2. Obasanze otya? Mu kusooka tebabeera babi banyaniriza bulungi mu kusooka natyamu nti abantu baali bangi natuuka nga ennyumba ya floor 3 ku ground kuliko rooms eziwere 10 amakanga manene nnyo abantu bangi twakuba mbadde mu 25 people so nasooka nentyamu naye nga ng'omanyi sikyalina kyakusalawo sikyalina kiddako eri ntyayo ne process gye mpisemu okutuukaawo wenfunye ng'ebintu biwanvu nga mpera sagala kudde nga akankoleki kangume nsigale waneeno naye ne baza Mukama basooka kuba balungi omwaka ogwasooka gwonna bambeerera balungi bampisa bulungi nnyo nga buli kimu bakimpa bulungi naye omwaka ogwokubiri ogwo simanyi kyabatabula kyekituufu batuuka nga bafuuse bokka ebyo ebyamasimu bakuggyako wifi wegulira wifi ebikozesebwa nga tewakyali kyebangulira era ogwo omwaka gwe nasinga n'okulwaliramu ennyo nkola siwummula ozuuka ku makya ssaawa emu olina kwebaka ssaawa 9 nga abaana bonna abantu bonna beebase kati awo nentandika n'okulwala ennyo ate nga nali nfunyemu era n'obuzibu bwa taata ne mutabani we taata ne mutabani we bonna baalinga baagala okunkozesa ng'ate lumu gye baali bampadde ng'ogamba nti gy'osulamu baali bampa waggulu ku floor waggulu wasembayo nga ruumu eyo teggala ruumu eyo mwe batereka ebintu byabwe ebikadde mwe balundira obunyonyi bwabwe temuliimu n'amadirisa nga eruumu gye bampadde so nga buli kaseera taata n'omwana banguyibwa okujja okummala n'emisana kuba zira ennyumba nene oli ajjanga azze waggulu okubaako byatereza kuba ku balukoni wali buli kimu ebisinga n'ayingira babikozesanga ogenda owulira oba webase owulira omuntu akukutte ogenda owulira oba webase balina nnyo emize nga bakutte ogenda owulira ogwasookera ddala omutabani nga akutte amabeere aganywezezza so okusoomozebwa okwo nako tekyali kyangu kumalako n'eyo embeera. Ayatiriraga omubuuzeemu
olwo bwakwata amabeere okola otya oba olina kwerwanako okoze ekisooka oba tolina kuleekaana bali kuwulira kuba bali abewaka omukazi oba abaana tolina ogenda bannyonnyola nti mutabani waabwe oba taata abajja agamba gwe abadde amukwata so ng'olina kwerwanako nga ggwe olina kukakkanya mukakkanye ne weerwanako nga ggwe za famire gye nalimu abasinga abantu beeri balabika basirikale omutabani yantiisatiisa emirundi egiwera nti ajja kunkuba amasasi wenna ayogera ajja kunkuba amasasi so nga namulimbalimba kubafuula mikwano gyange ye ne taata we taata tamanyi naye n'omwana tamanyi ndowooza wonna tewali yali amanyi nti oba bansooberera naye ngera bw'omanyi abaddugavu kama obwongo yabutuwa nabalimbalimba ne mbakwasaganya ne bafuuka bakwano bange nga nti mu nnyumba tewakyalina kisobola kuntuukako nga weebali nga be banyanguyira okusinga abakazi wabakola otya sooka ku magezi akulaba mwe ku magezi ayinza okuba nga ayita mu mbeera yemu naawe tewayitamu wakikola otya nze okusookera ddala omulenzi natuulanga nze ye kuba yali amanyi oluzungu ne mugamba bali bamita sigala kwogera linnya lye ne mugamba nsaba kwogerako naawe ne mugamba olaba tujja eno okukola naye tuba tetuzze nti oba ewaffe ensi zaffe tuli banaku nnyo oba tetulina families ne mugamba nga oli ne mukyalawo ng'oli mufumbo nange ndi mukazi mufumbo nina omwana nina bba wange najja kunoonya ssente ne mugera oba ng'oyagala mukazi oba ng'olina ekisa oba nga weewa ekitiibwa nange mbadde nkusaba ondeke mu mirembe nkole najja kukola ne mugamba kozi omanyi famire zammwe maama oba omuntu yenna wamanya mu nnyumba bajja kunzita ate nga gye nali omukyalo omusiraamu ne mugamba oba ng'oli musiraamu ng'okkiririza mu busiraamu tebukikkiriza onaawulira bulungi nga banzise awo oba ogoberedde eddiini byegamba ng'omuntu nga tulina babiri ffekka olwo omuwalabu oyo ng'atunula atya banna munnange nga tutudde bulungi nga tutudde kuba twali tutudde na mukingo nga tebaliwo bino bye bazunga ne batambula so ne munnyonnyola neebaza katonda nampuliriza naŋŋamba from today you sister Anna mafi mushikira so n'omusajja kyekimu ne kinyanguyira era omunnyonnyola nembi mugamba ngera buli wajja mugamba najja kukola nga mulimba naye era naye n'amala nantegeera n'afuuka mukwano gwange ezo olumu era kayitanga munajja nakusanga oba olina byokola oli yalina ng'omuze nga agamba oba akuwa ssente ogende weebake naye kati nga nze bulajja okuŋŋamba waaba akuleetedde kuba 10 kyabwe kirimu emitwalo 10 kamugamba ejja wano ewaffe nze nga mugamba oba olina miliyoni 7 nga mugamba muze waabwe tujja genda nkuweko kuba nali mumanya ekizibu kye tebaagala kugaba ssente baleeta ekyo 10 kye balimbisa ki abaana nga bulajja mugamba ozirina katwavaamu ne tutuuka nga ndowooza ali used nakyo nga twemanyidde ng'afuuse nga era nga lwangamba mugamba ne wondaba ndi muwala wonzaala kuba yali mwami mukulu nenkana n'omu ku bawalabo so ate ne mbafula bakwano bange sibogodde tetuyombye sibakozeeko nti oba lutalo nga era ne wansanga tunyumya ne tuseka ne mbafula bakwano bange embeera mu mwaka guno ogusooka biki ebyasinga okukyalenjinga kubanga wali mu nsi mpya ogenza okola bwa maidi wava eno tobukolangako embeera tusooke tumanye embeera ki yakusindikiriza ogenda embeera eyansindiikiriza olaba abbi ennaku zino abaana abaala tuzaala abaana bafe abasajja bakisuulira obuvunaanyizibwa so nalina omwana wange nga ndaba obulamu wano kale nina omwana wange ebyenjagala mutuuseeko naye ng'ennyingiza ya wano nga ntono tosobola bimutuusaako n'emirimu okolera 15,000 olina okulya olina omwana neŋŋaaka ŋŋenda osanga nfune ku ssente nnyingi era nze kyasinga okuntwala ng'era nsaba mukama samusaba simanya kuzimba mayumba agula mamotoka nafa kufuna ssente kukola bizinensi yange mbeere nga neekozesa gyeri bizinensi yange inshallah ngenda giggulawo essaawa yonna nkyewaddemu obudde tujja kujja tukyayireko abantu bizinensi bagirabe kuba yebeera successful story kakati otuuka eri experience twagala tufune ku experience tufunye ku miggo ofunye ku miggo baba tutte mu gundi mu underground baba balenze ng'ennyanja twagala ku experience y'omu kiyumba
Omwaka ogwasooka nakalubizibwamu nti nali simanyi lulimi nga ne famire mwendi tebamanyi luzungu ate nga sirina simu so nga weekanga emirimu mingi tomanyi gimu bagikola lwa ebintu byosanga ngene waffe tebabina kati ng'ebyo kufumbiraku ebyo simanya gasi zaabwe simanya kozesa byuma engoye zaabwe makage nalimu ebyo bipasi byabwe binene bye bawanika ne bazza nga simanya ebyo byonna wenkola ki we nina kubikola n'emirimu nga sinaba kumanya ngeri gye nina kugikolamu wenzuukuka nsooka mulimo ki wenzuukuka nzizaako ki andanga n'abantu betubeeramu bennyini oyinza oba ng'osiimula n'akuyita nti ate njagala kikopo kati olwoba oguli ogwerabidde n'akuyita ate genda ondeetere kiriso byammenyamu nnyo kituufu nakaaba okumala emyezi nga3 nga binzitoweredde emirimu mingi nentuuka nga nkaba nga ngamba kale oba singa sajja ate ng'abantu betulimu tebasaasira bo bamanyi ndowooza bannayuganda abaddugavu baŋŋamba nga abaddugavu tulina amaanyi emirimu gye bagamba okukola kati nga okwoza emmotoka nze nava eno nga simanyi ne bayimirira nti bayimirira bwe batikuuta emmotoka ng'olina ojjooza owalampa amadaala okuuta ebisenge nava eno nga nakyo sikimanyi nti omukazi owalampa n'okuuta ebisenge oba n'okuuta amadirisa n'amabaati so egyo emirimu ebyo byammenyanga nnyo era byampisa bubi nnyo naye natuuka nembeera nga ndi used nga tebakyankaluubiriza nga n'olulimi kale piikinga okozesa sayini nagamba neweemagaza n'ayomba n'akuvuma kuba bayomba bavuma basikaasika oba kuyisa towulidde ebyo weebityo naye natuuka nembimanyiira kambagumidde. Embeera y'okulwala kyabeeranga kitya? Embeera y'okulwala nga bwegambye omwaka ogwasooka saalwala ndowooza emirimu nali sinnakoowa nnyo naye omwaka ogwokubiri ogwo okusingira ddala okutandikira ndowooza kyali kisiibo lwe nafuna ataaka eyankuba eyali enzise awo obulamu bwange bwatandikira ddala okwonooneka nti nafuna ataaka n'enkuba oba nali nkooye nnyo oba nali nkoze nnyo kale simanyi kituufu kwe kyava naye we yankuba mu kifo ky'okuntwala mu ddwaliro bo balowooza neekozanga bakwatanga amazzi nga banjiira ndowooza bagenda okujjukira okuntwala mu ddwaliro nga tolwedde obulwadde bwatabuse dda era eyo embeera yaviirako newaffe ne bambika ne bagamba yafa social media okwo ne bampositinga nti yafa naye nga naliyo mu ddwaliro naye era ondowooza wekinyinza ogamba obulamu bwe bwatandikira ddala okwonooneka obulamu bwange ne bwonoonekera ddala okukolagana wali ne kuggwaawo. Ogamba guiltiness eri yabakwata nti bakuyira amazzi bo nga bakirabanga omuzannyo nga bamanyi neekoza baali bagamba mbu neekoza abaana babikola nnyo baŋŋamba nga twabimanyira kale waliwo omuwala eyali azze kuba eri we tutuuka mu biseera by'ebisiibo famire zikyala nti omwana wa gundi jjajja bakuŋŋaana wamu kati mulimu eyali azze n'omukozi nga munakkenya eyanyambanga n'ofulumya information kuba banoonyanga essimu yange nga yagikwese bajagala nga yatambuza ebyo ebintu abantu bange bagamba era be bamugamba nti nafudde kati naye nambika naye nambika abeno ne balowooza nti kituufu nali nfudde naye nga naliyo. Kati olwo odda engulu weesanga oli mu ddwaliro? Yanzira engulu nesanga ndi mu ddwaliro nga baŋŋamba mmazeewo wiiki nnamba naye nga bansuulayo ne bandekayo ndowooza bo baali bamanyi nfudde naye we nadda engulu ziri ensi eri ndowooza si ze zino ensi zaffe oyogera bwogezi bw'obeera nga bo direction nga bakuvuga bakutwalayo banvuga buvuzi ne banzizaayo endotuukayo olweyo embeera yaliwo poliisi yazze waka bagyemu ebintu kale nga wasagguse nga gavumenti baali bamanyi nfudde aye ne tudda mu bya poliisi ate onooli omuwala baali bamukutte bamukubye baali bamubuuza simu yange ng'agiremedde so embeera gye nasanga ewaka nga si nnungi era obulamu bwe bwatandika. Kati kigendera baali bagezaako kukola ki kubuza bujulizi? Kirabika abo abantu tebagala fulumya information abi olaba abantu bali tubeera mu nnyumba lwo bino TikTok okola bu video naye waakalabako kimuyisa bibi zonna lwe balaba video yange ya TikTok simanyi baagiraba batya oba baagiraba batya bayomba nnyo ne banzijjako wifi ntuuse kuvayo nga tebakyampa wifi nga nzibe naye nga tebamanyi nti njibba kyabayisa bibi nnyo tebagala fulumya ebintu bibeera mu nnyumba zaabwe.
tebagala ndowooza abantu bategeere bye tubeeramu bye batuyisa mukwajuka bali abantu balina eddiini ennyo beerimbika nti basiraamu nnyo nnyo basala emirundi 5 kati jjukanze era waliwo nanyiga ne mbagamba nebyemukola obusiraamu nga tebukola ki si bwe bukiragira kati ndowooza ye embeera ebaviirako ekyo. Maaso nno ndi ne Saudah Kavuma ono yali Saudi Arabia nga bwe tuwulidde ayise mu bizibu nno bingi nnyo omwo nno nga mwe mwali n'okubanga katono nnyo bubeere nga obulamu bwe bumuva mu mikono olwa bakama be okulowooza nti yali yeekoza n'azirika. Kakati nno Saudah omwana ayandayagadde ogenda ebuwalabu essaawa zino tubale tukedde nnyo okwogera ku nsonga eyo ababa bakedde kituufu. Kakati kyembadde njagala okwogerako mwindina bambi waliwo olumu embeerawo nenseka nendabanga Saudah gyeyo obugoye bwe awa bwepakise kati ali akuba ekifaananyi ekyo bemupositinga ng'ate olinga yambadde agenda mu kiraabu naye ng'okyali eyo. Engoye ezo mugenda nemuzigulawo mufunamu time nemufuluma? Engoye ezo ezensi balina zino zo shopping online oba ng'olina ennamba yeeri osobola okukola online. Naye ate nze nga bwegambye omwaka ogwasooka baali balungi nti neeri badduuka nga tugenda nengula kyenjagala nemba nnalugoye lwenjagala banvuga ne bakutwala n'olwegulira. Kati guli omwaka ogwasooka nali nagula ebintu byange nga mbirina kati ekyogambye oba ekyevidiyo oba ebifaananyi si muzajja otayiminga wali eri n'opoozinga n'ekikuba noddayo n'opoozinga newekuba ekirala kwajjako stress kuba olumu biba bitususeeko ng'oyagala wejjeko stress so bwekityo bwekiri. Omanyi mmwe mu bakadaama abaana bali Saudi Qatar Dubai mwaba kyasize tuwagira ku YouTube kugamba muli all over social media nti essaawa zino eno osobola osanga akadaama nga alina following omuntu wano gy'atalina. Abantu bano obudde mubujjawa kubanga mukola nnyo kweyo ensonga kaneeyogereko nga nze kubanga nange kati nga TikTok nina following nnyingi bali abantu betukoleramu first of all tebagala kulaba ng'owummudde tho kati ng'omuntu amanyi ng'omanyi timetable yo nti wenzuukuka ngenda kukola kino nzizeeko kiri otuuka ng'emirimu gy'ogimaze naye olw'okuba nti bano abantu tebagala kulaba ng'owummudde oba olina okupretendinga we bakulabira ne weebuzaabuza nti okola nnyo naye most of the times bakadaama basinga kyemmanyi abali etwebba oba kye bakuyita kwebba oba ofunyeko time n'ogenda mugyoyereza engoye ne weefuulayo ze engoye gwe n'odda ku ssimu yo ne weefuula ali waggulu agolola engoye naye nga gwe oli ku ssimu yo. Tulina n'emize oteekako mashini ne weefuula oba olina gy'olongosa gye batakula gwe n'otuula n'odda ku ssimu neereekana ne balowooza okola nnyo kumba oli ku ssimu yo. Yakawaabo oba tomumalezeewo oba bo tebalina yaka? Semanyi kwanza salawako masannyalaze nga gagenze 24 hours babeera kwegali ate kati ffe beba tebikyatukwatako oba gagenda oba tegagenda bebamanyi ffe tuba twabikoowa akirabika kyekyo naye tosobola funa time nti otule bwe bati akusange ng'otudde ekyo eri kirabika bakyeddira oba olina obeera nga bisaawa oli mu kukola akulaba oli kukola. Akati bano bannammwe bano mubeera eyo ne mutandika okuconnectinga nosanga Saudah Kavuma alina bakadaama bamanya basukka mu 100 Saudah alina bakadaama bamanya basukka mu 5 ba 3 correction energy eti amina group ze mbeeramu ng'ez'abakadaama mmwe nga mmwe mutera okwewa ku magezi. Olaba wogendeyo ku kyekwanza abika nkube nava nga sina nga group gye mmanyi eri emu ya B2C naye otuuka eri obeerayo ne mukwano gw'omu n'olaba nga postinze oba gundi omugamba oyo yagundi yanaga tuli mu group nteekaayo n'olina omugamba oyo yaani nteekaayo so wekanga kati nze mbadde nga ku kyeyo nga ndi mu group eziwera 7 naye nga tolina na time zinyumyamu naye nga mwoli oshegeera so omwo mwe mujja emikwano ne mugenda nga mwemanya okwejjako stress ne mwewa amagezi tho mulimu abagaba amagezi amabi mulimu nga gajja kukolera oba tegakolera kiva eri gwe n'owuliriza buli omu kyagambye n'osengejja nogaka kino kimpisaawo oba tekimpisaawo kati nga nze ge bampanga okubula nga baŋŋamba toloka avaayo naye nga ku bulamu bwange so akutoloka genda wabweru
kozi otoloka ebweru obeera ku wanted and nze nali already ndi mulwadde wa asima obujjanjabi naabujjawa kati nga nagumira wendi bukye bankola nenfukamira nensaba neŋŋamba wanudde kijja kuggwa. Abakazi bano baŋŋamba bakyasinza okubeera ivo abakazi b'abawalabu abakazi abawalabu bazibu nnyo nti era bwe muba mugenda bwano bekwegamba be bantu bebasinga okubuulirira ne bagamba tukola ensobi abakazi batemu abeeyo bakambwe nnyo naddala ku basajja baabwe ku baana baabwe ku famire yaabwe abakazi abo bazibu nnyo. Wakola otya okuhandolinga abakazi bano? Kituufu abakazi beeri be basinga empisa embi nenze famire gye nalimu omukyala yali mukyala mukulu kale kaŋŋambe yali mukkaaka obuzadde kwaye mwabeerangawo mwekka nga bano bawalabe tebaliiwo bane nga mubeera mu mirembe nga takuyinaako buzibu oba mufumbi oba tokoze eki nga tabinonooza naye kati abaana beeri simanyi oba yegundi yaabwe oba nnono zaabwe abaana bano babulisaaba babeerawo kayinza okujja najja nga azze kukyala n'amalawo emyezi 3 n'amalawo emyezi 4 tasobola kujja kukyala n'abeerawo wiiki. So abawala abo buli we bajjanga okukyala be baatabulanga maama kuba balondooza baba baagala okulaga amaanyi najja n'akuyita n'ogaana n'akola olutalo n'ayomba teri maama tasobola kwogera abaana eri basinga amaanyi osinga abo bazadde baabwe nti omwana akyayogedde kisobola okufuga amaka gonna okitege ekitali wano waffe. So abaana abo bandeetanga nnyo be basinga okuntabuleka okwonoonera ddala obulamu bwange buli we bajja baafuka ekizibu ewaka simanyi kyavanga ku kyoba ku ki naye basinga okuntabukira buli we bajjanga nga basimbulirawo buli we bajjanga nga balina okuleka nga ndowooza bakyankalanyiza ate nze tewali yajjako n'abeerawo bajja gambe n'abeerawo emyezi 3 emyezi 4 bakuyisa bubi kyokka balina abaana tebamanyi kulabirira abaana baabwe gwe maama gwe buli kimu bamanyi kimu omulimu gwabwe kulya simu kati awo be bazibu nze abaana be bali obuzibu gyendi. Baŋŋamba nti ebuwalabu eyo akaana k'omuwalabu nawe bulina n'omuze ogusoomooza kakusoomooza okakube bakukoleko emikolo. Ekintu kino naye kyakutuukako? Ekintu ekyo kyantuukako mu kusooka naye nga nze yali avudde eno baŋŋambe nga ndi maama oba nga ndina laavu y'abaana nga njagala nnyo abaana oba lwakwo kuba nze nebe nali njagala era okusoma kulabirira abo baana abato baddeko eyabiki. So kyannyanguira yes bajjanga nakusoomooza oba olongooseza nayiwa amazzi owulira ofa oba opanza ebintu najja n'abiyiwa otadde mu fridge oba ekirungo kirese n'ayiwayiwamu ebintu nenze obulamu bwe mmazeyo saakambuwalirako ku mwana nze nali nga nkozesa sayini omwana kasitajja nentunula bwe nti neteekako feesi nga siseka atambulirawo amanya teziriko naye nga sirekanye nze nakozesanga sayini zange kati ne bafuuka nnyo bakwano bange nti natuuka ekiseera nga newemba nfunyemu obuzibu ewaka oba n'abo abakulu oba ŋŋaanya okukola nesibidde mu kisenge kyange abaana abo abato nga bakolera ddala olutalo bakulya nti tajja kulya mpaka bano nga bazze ne batereeza nze nzijjende nalinangawo kalenzi kali myaka 9 naye ng'oli waaba nga sinze muwadde ekyokulya oba nga sinze muzuukusiza oba nga sinze muteereddeko gemu yetabikwatako ng'oba sinze muletedde olugoye lwe tasobola kuzambala kati nga obalina okwewala nze okunyinga n'oba onyize oyo taata ajja n'akubudaabuda naga baleke kijja kuggwa jangu okole. So gwegwe omukisa gwe nafuna agamba taata ono ate mu kusooka yali ayagala okukozesa ate mwatuuka ne mufuuka nnyo mukwano n'omulenzi nga bwegambye nti oli omukulu ababiri nga balina etaata kugambye nti nze nabawa time ne twogera ng'abantu abakulu kati ntuusa ate nga be bannwanirira mu nnyumba nti era nga buli kyebawo nemba neddime nga nsigenda kukola neesibira ewantu bakubira taata oba omulenzi nga beebokka basobola okwogera nange nenkyusa ebirowoozo byange.